Abayizi mu ssettendekero ez'enjawulo baweze entiibwa kulwana bw'ezzingirire okumalawo omuze gw'abasomesa abakaka abayizi ab'obuwala omukwano nga beerimbise mu ky'okubawa obubonero nga kino kiviiriddeko amatendekero okufulumya abayizi ab'ekibogwe. There is no direct way of addressing this issue. They hold big positions. They can't be the people that are violating people. Bano okuwera bwe bati babadde ku ssettendekero wa Islamic University in Uganda ekibuli bwe babadde bajaguza olunaku lw'eddembe ly'obuntu mu ssettendekero ono ng'omukolo guno gwetabiddwako abakungu okuva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga abakulembeddwamu Nuru Nakibuuka amyuka ssenkulu w'akakiiko akalwanirira eddembe aka Center for Health, Human Rights and Development, ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Wakiso eri Kasirye wamu n'abalala bangi. Abayizi ab'obuwala abalopedde ab'akakiiko k'eddembe ly'obuntu abasomesa abakozesa nga batiisatiisa okubasuula mu bigezo nga kino kiviiriddeko bangi okulwala endwadde z'omutwe olw'okutulugunyizibwa ku babeera bayisiddwamu nga n'abamu kibaviirako okwetta ate n'abalala ne baabika emitima. Abayizi bano eno bakabasanyizibwa kiringa kirwadde kigenda nga kikulya mpola mpola ensonga lwaki oluusi tusanga omuntu nga yafudde ng'afudde mu lumu ye kiva ku ekyo kuba obwongo babeera babukyankalanyiza nga kyalowooza kimu kwetta. Nyombi Haruna nga ye ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ssettendekero wa IUIU agamba nti abasomesa abasinga beeyisanga ekitagasa nga beeyambisa ebifo byabwe ng'aweze nti bakola ekisoboka okumalawo omuze guno. Tulina okukwatira awamu okulaba ng'ensonga zinene kisooka tumanyisa abantu ku ddembe lyabwe kye kisooka. Ekyokubiri tubawa amaanyi kitwandise empowerment okubeera nga babyogerako. Bannamateeka balwanirira eddembe ly'obuntu basinzidde eno ne basaba gavumenti okubangawo enkola ey'okubudaabuda abayizi ababatulugunyiziddwa kubanga bangi abali wansi wa ssettendekero nga bano beetaba butereevu mu kutyoboola eddembe ly'abayizi. Tertiary institutions muteekeewo ofiisi gye tuyita ey'abacounselors abali independent okuva mu basomesa ng'abakozi abo tebakwatagana na institution ya somero naye nga they are independent counselors. Bano kodde ebiviirako abayizi okulwala endwadde z'emitwe omuli obutabanguko mu maka wamu n'ebirala nga bwe balambulula. Therefore, the problem is the boy child. And most NGOs, most freedom fighters are fighting for the girl child. Your parent or any other person is going to attack you or is going to give you this threat of, if you do this, what I'm going to send it to your dad. So because you fear going to your dad, because there is a stepmother there, you keep in silence, you keep in this fear of let me do this, let me do that, because abakungu mu kulwanirira eddembe ly'obuntu bawadde abayizi amagezi aganaabayamba okumalawo abatyoboola eddembe lyabwe nga basabye ebitongole by'ebyokwerinda okukomya okwekubana n'abantu abatyoboola eddembe ly'obuntu. We need to ask ourselves, do I really believe that women and girls have rights? But also the leaders that we bring the students to understand that we are not bringing them to be abused, but rather to be nurtured, protected, and put up as leaders tomorrow is one thing that we should be looking out for. Ayamba nti omwana bw'aba aleese complaint ng'eyo ng'eri best ku kintu ng'ekyo akitwalemu okuba nga nsonga nkulu babituuse mu bantu ab'amateeka nti ne poliisi nayo eveeyo etuyambeko okumakinga sure nti balwanyisa kino ekintu lwansi. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.